Ariana. Omusajja ono yakusasula school fees yakuwadde Emotoka. Bw'abanga yakusasula school fees mwana wange w'obuwala. Kiriya walla. Kiriya. Okwo mwakoze okwanjula kwammwe. Mwakoze oba kukyala. Kati genda mu bufumbo. Oba oyise oba toyise boyfriend omubuulira. Ola ayagala kintu kimu kyokka. Masanyu ga bulangiti. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Waliwo omwana omuwala omuto ali mu senior 6. Yes. Ariana Sebunya. She was the talk of the town. Yes. A weekend nga bwe tuzze tugitambula. Oluvannyuma lw'okuba nti yafuna ekirabo Ssemalabo. Abala gye muweera abaana bammwe zikaada 10 nga success. Ye success bamuwa ya mmotoka bweddu. Nga bamuleetera emmotoka ku ssomero. Omwana omuwala bannene bakyakyanca nnyo ne bagaba naye ye maama era ye. Ebigambo ne bitandika otambula nti boyfriend yaleeta emmotoka. Though at last yavuddeyo n'akola akatambi nga yeetonda ku lw'essomero n'okwetona nti mulimba boyfriend si yakola ki lwakuba ekyo obwedda takittaanya nnyo kukinyiriza n'okugamba nti essomero teryabibadde. Omwana wa senior kyo? Senior 6 agenda kutuula. N'agamba senior 6 aba n'emyaka emeka? Obeera around 18, 19, 20. 17, 19, 18, 20. Kati wakati tumanye Ariana ine emyaka emeka? Gye wasomeramu emizibu egy'okumanya kati. Okay. Tugende maaso. So, gyakidde oluvannyuma lwabiri nga yeetonze ku lw'essomero n'agamba n'essomero temuliteeka mu bino ebintu lyo teryategedde ng'emmotoka eyingira management teyamanyaako essomero muli biggyeemu ebintu byammwe. There you go. Ariana Ariana Sebunya mwana bambi mulungi. Sigamba mulungi mu bulungi mu beauty. Ngamba mu mpisa. Mwana alaga nti wa mpisa. Is a good child. Is a good child. Is a good child. Naye lwaddaaki twamaze ate ntulaba tutukalaza entuufu eza Ariana ez'obulungi bwe. So fe abamu ku ffe ne tubeera disappointed abaali bamulaba ng'omwana omulungi. Why would you be disappointed? Nze nganze era nkyogera nga nkirinako obukakafu eky'omwana Ariana. Yes, kubanze namulabanga nga mmanyi nti omwana Ariana mwana mulungi, naye twabadde disappointed iffe okulaba nti ate alina bya displays bitabadde birungi publicly. Si kibi omwana okubeera ne boyfriend naddala nga awezezza emyaka 17, 18, 19, 20 nga bw'ogambye. Si kibi abaana bonna babeera ne ba boyfriend baabwe. Babeera nabo mwana abeera nga alina boyfriend we. Nange nina muwala wange wano alina boyfriend. Alina ki? Nina muwala wange alina boyfriend. Anti otegedde uyo anengera alina boyfriend. Si kibi uyo andaba omukozi obubi antunuulira uyo singa kamera zimutunuulidde zandikyuse ne zimulaba nti gwenjogerako uyo andaba. Si kibi okubeera ne boyfriend. omukozi obubi nnyo tugenda naye obuzibu bwe tulina engeri y'okubeeramu ne boyfriend yenkulu ennyo. Mweyisa mutya ne boyfriend gw'olina? Omukwano gwe mulina mwemuna gubatwala wa? Bintu ki bye mukola, bintu ki bye muli mu kukola ne boyfriend eyo bye tutamanyi, oba bintu ki bye mukola bye tumanyi, biki bye mwandyagadde tumanye bye muli mu kukola ne boyfriend oyo. Okitegeera? Era bye mukola byonna bye mutakola bigenda kubatuusaawa ne boyfriend oyo. Okitegedde? So kakati nsonga nnyo ze tutunuulira wano twagala kutunula boyfriend, twagala kutunula social media, twagala kutunula n'amasomero, ebintu bingi wano twagala kutunuulira family. Kitegeeza nti omwana bw'atuuka n'adisplayinga ku social media nga boyfriend we bamuwadde emmotoka, kitegeeza nti ewaka bali okay omwana okubeera n'omwami tekirina buzibu, nti ewaka bali ki? Bali okay okubeera naki
n'omwami akabonero kokka omwana ke yadisplayinze ak'omusajja aka boyfriend okumuwa emmotoka kabonero kokka kalaga nti nammwe abaana abalala ab'obuwala abali mu senior 6 nganze musobola okufuna abasajja ne babawa emmotoka ate abasajja abatali ba boyfriend abatali balenzi naye abasajja abagagga abasobola okuba n'obusobozi obubawa emmotoka okategedde nkukakasa nti omuntu eyawadde Ariana emmotoka talina myaka 19 talina myaka 20 talina myaka 22 kuba mmotoka ya ddala wali abaana abagagga mu nsi muno mwebali abaana mwebali abagagga omwana mwebe nga abaana efamire ye esobola okugamba nti dad girlfriend wange njagala mugulira mmotoka dad nagulira kamotoka abaana mwebali abagagga naye nkukakasa ku nsonga eno nkukakasa ku nsonga eno naye banagikuba okwenkanawa mwe olwo abayinza wa abaana bagagga Ariana shine Ariana mashine toleta busiru bwo wano totumanyiira omwana mumuleke bamwadde emmotoka golo okuba tosobola gifuna muleka shine mujja byogera mu bimaleyo mujja byogera mukole mutya mubima simanyi awo sime kisijja kyogera mujja kubyogera mu bimaleyo nefe tujja kutuukiriza ensonga zaffe ng'abazadde eri abaana baffe tetujja bbikiriza omuntu eyawadde Ariana emmotoka talina myaka 25 tekisoboka kyeŋŋamba omuntu eyawadde Ariana emmotoka ayina emyaka 45 55 65 75 8 egyo emyaka gyenjogedde wakati awo okutandikira ku 4 okugenda kumeka ku 8 paka ku 8 kubanga owekyenda batakyalina maanyi 8 ontegedde kitegeeza ki nti akabonero kalaga abaana baffe abalala aba senior 6 sina kindi ne senior 4 has been affected ne senior 4 has been affected nti it is okay your man can gift you a car as a success appreciation a success wish hey point of correction success wish ontegera bulungi and once you get a man nakuwa emmotoka it is even okay you can even bring it in a school ne batija ne bagirabako ne balaba ebyabalema okukolera ababba baabwe oba ne bakyala baabwe oba ne ba girlfriend baabwe ekyo kigenda kusindikiriza ki nekyembuuza abasomesa bategedde ku mmotoka eno vividly according to her nti Ssomero ade terimanyi ngamba ebividi ebyasoose bino byeyogedde after si bye twetaaga twagala bino byabaddewo video ezyasoose wadde era tosobola laba nnyo basomesa but era obwedde olaba environment abaana munne yamukutteko ati mbu surprise no kati ekyo kisoboka essomero liyinza obutamanya ekyo kisoboka kuba mbadde manyi oba abasomesa baaliwo nabo ne bawishinga nedda ekyo kisoboka essomero lisobola obutamanya abaana bakola ebintu I think essomero tulijje mu bintu bino tubireke mu mwana kubanga at the end of it, you know kyemanye essomero nalimanyi Ariana ina TikTok eri close to 1 million following bamumanyiza she's a big TikToker mu Uganda bamumanyi in that line she's a quote in that line tugere mas kireke kiyite mutuleke nam tokifiirako okay we know the Ariana is a TikToker is a big TikToker in Uganda I not following close to 1 million kakati bamumanyi so bobe bamulaba balaba alese emmotoka kola TikTok ze eriko Ariana success and they're like mwana mumuleke akola content we mumuleke we don't mind kati ate tulooze essomero eryakkiriza
akole ebyekiyayi no essomero tulibijjemu tunywe ne Ariana Catholic community Ariana ekuleke gwekola bibyo kola bintu ensobi gye wakoze okukwata motoka jingiza mu ssomero ate ng'oli yabadde mu uniform yabadde mu jaze yagundi kajaze kadenga kajaze ensobi gye yakoze motoka jingiza mu ssomero teyandijingiza mu ssomero yandibikoleddewa yandifunye ka gadeni n'akolera science we andi naye ate yadde ayina olagako ku mikono naye ate ng'alina okulaga mikwano gye nti talina bw'abajja mu ssomero batwale bwe kituufu nti nino olaga bayizi bannange kino nakikuba ndi wakabi tonyumiza okitegedde gye mufuna bukaadi nze nfuna mmotoka kati kino kati tudde wano kikasa abaana baffe bonna abalabye vidiyo eno kati okimanyi tuvudde eri ku baana ku bazadde abaagabanga ssente mu bimuli nga success kati abaana bagamba kati ebyo bya bunafu kati ba boyfriend baffe basobola otuwa emmotoka kati era bali ku miyiggo gy'aba boyfriend kati nti kati abaana baffe bagenda tandika ekigambo ky'okufuna sugar daddy kigenda kubeera kya bulijjo kifuuse kya bulijjo kinafuye nti kati omwana asobola ogamba me I'm looking for a guy that can gift me a car. Full stop. Kankubuulireko kino mwana wange ow'obuwala omusajja ne bw'aba akugulidde ekikomando kya singi 1,500 olina okisasulira. Mama ebyo bagamba mbu a guy can give you 2 million 30 million n'atakusaba kintu. My friend waliyo abasajja abagezi nga ajja kuwa akagada akugambe kano kakubeeremu genda weeyagale n'ataddamu nakukubira simu neegi kati ko ne kakubonyaabonya nolowooza nti omusajja tayagala kumanya just gifted me 1 million shillings. Omusajja n'agenda n'atakukubira n'akuwa enamba y'essimu n'agenda n'atakufaanako ati any single time n'obonaabona n'akakadde okimanyi omusajja yampa akakadde teyankubira dde n'essimu teyanyega. He doesn't care. Tayagala. Not after these guys. Akuwe mitwale 3 nakoza come visit me. My friend. Oyo musajja yakyasinze obugezi mu bagezi. Ojja kwetwalayo wekka. Osaaga n'okusaaga. Ajena kubuuza. Just in case if you need more money you can let me know. You can tap me. Nenga. That's pocket change. Takugambye kigambo na kimu. When will you come and visit me? Gwamwebuuliza nzije oliwa nzije ddi nkulabeko I need some lunch n'omu meetinga n'otandika omwebuuliza yobeerawa osulawa nga simanyina woosula ogendayo wekka n'otuuka nunga oshula mu kisenge kikubino wo wosula kubino ebisenge kimanya. But let me help you and make your bed. I'm even tired. Let me sleep. Let me have a nap. Where is your bathroom? Kanabeko. Jango nkuteko mu mugongo. Tawulo yeri. Tawulo mpa ku tawulo eyo jo nkuteko na wano. Ebyo bubingeze macho mpereza tawulo. Nga gwa byeyogerera. Ovanga ku basajja bali Kampala wana abagezi. Kino kigenda eri baana bafa ab'obuwala. Oli kisasulira. Yagalagana. Oli etwa ne bw'oliwo zadde abaana babiri mu musajja omulala. Oli ddayo n'omujjuke n'ogo omusajja ono yampa akakadde n'atansaba yadde n'ekikumi. Aliwa. Ndi mu buzibu kanziramu mukubira oli ddayo osaaga. Gy'oliddira n'omwana ow'okusaba. Enkutidde. Abaana baffe ab'obuwala balina okumanya nti ne bw'olikola otya oli kisasulira. Yagalagana. So tulina okwegendereza. Tulina okwegendereza ennyo. Nti abaana baffe kati bali mu matigga. Bali mu matigga amanene ennyo. Kati we twogerera ate n'ekisingira ate waliwo bano abato aba senior 4. Ate bo bakoseddwa nnyo. Songo ziri zonkanga eza senior 6. Obwongo byo kubanga oluusi aba senior 6 mubamu n'ab'emyaka 27. Mulimu abakulu ennyo abo basaanye okufumbirwa ne bafuna omusajja wa myaka 4 ne bamwe emmotoka. Ne bafuna olubuto atuula nalo. Oyo bagende bamuwase.
ne baba ine emyaka 2 ne baba ine emyaka 23 bagende bamuwase bamaze senior 6 go and get married it is okay gwana amanyo boli yongerako Makerere University kale it is okay naye obuzibu ekintu kino kyayingidde mu ssomero kigenda kwonona abaana baffe Ariana yonoonya abaana baffe nze nkubuulira amazima yadde yetonze Ariana abaana baffe psychologically bali affected kati bali mu kunoonya basajja basobola kubawa mmotoka teriyo omusajja agenda kuwa mmotoka ya bwereere eyo jajjijjamu HIV oba jajjijjamu mwana ojja kujjamu embuto eziwerako oba si kyojja kujjamu infection enkambwe infection eyinza owona awutuveewo oba si kyekyo ojja gikoleramu sacrifices bajja kukolanga saddaaka abasajja bajja kwebakako bakukolenga saddaaka bakusaddaake eri emizimu gyabwe olema okuddamu okuzaala obulamu bwo bwonna oba si kyekyo gwe kenyini bakutte kwebyo byonna tatugambe nti bwe bibaawo nti biba ku buli muntu naye ku bitwogedde byonna waliwo ebiribaawo kisobola okubaawo ku baana te abaana baffe kati bali mu kunoonya ekisinga okunnuma ennyo nti abaana baffe kati bali mu kunoonya bwa we bajja muntu abawa kisinga ku Ariana naye alageko kamera zimukwatekoko either bali mu kunoonya abawa mmotoka ya bbeeyi oba si kyekyo tugenda tandika okukola ebintu wano wammanga afunye omusajja amuwadde ennyumba nga success kati ow'ennyumba yajja kubanga twavudde ku ssente tuzze ku mmotoka katudda ku nnyumba kati ow'ennyumba yajja ogenda omwana agenda muwe agenda nze boyfriend yange yampadde ennyumba bagende basale tape wishing you success ne bayizi banne ng'ensi eraba nze ndayirira abaana bange ab'obuwala eno video bweribe batuuseeko bweribe batuuseeko nga mugiraba nga mutuuse mu biseera bya success amazima ga Katonda nja kubawa kakadi ka siringi 10 kibalume ku P7 olwa natire tula P7 kadi yejja bonutula senior 4 kadi yejja bonutula senior 6 ojamwa kada bonoba ku university final exam kadi yejja ya siringi 10 lumu ngerimu n'obumuli ngerimu n'akamuli nga mulimu my handwriting nga nkuwishinga success nga taatawo tewali muzannyo naye kakutande oŋŋambe nti boyfriend yakuwadde ekirabo ekyasinze ekyange mpozi nga tokindaze boyfriend alina leeta kya 5 oba n'obutaleeta akireke yakusasula fees yakusasulira fees no fees yazikusasulira kyembuuza bw'aba yakusasulira fees akole kyayagala naye osanga omusajja oyo yasasula Ariana school fees ate tusooke tuddeko awo gwe oyo musajja bw'aba yasasulira Ariana fees akole kyonna kyayagala nze nkubuulira n'ennyumba agimuwe bino Ariana byalina otugamba amwe n'ekyapa Ariana tubuulire omusajja ono yakusasulira school fees Ariana omusajja ono yakusasulira Ariana gwobuzi wali onoonye dda Ariana nendyogera oba bubi erinnya ly'omwana olitabudde dda ndowooza buli wakulaba awulira omwana ono erinnya lye tufunze ndimanyi kale tugende maaso omwana oyo yeddira kobe olwo kimanyi eddira mmere tuveeyo eyo kati weebuuza ali Ariana omusajja ono yakusasulira school fees yakuwadde emmotoka bw'abanga yakusasulira school fees mwana wange ow'obuwala kiriya okwo mwakoze okwanjula kwammwe mwakoze oba kukyala kati genda mu bufumbo I am telling you atokose eddigo kyekitegeeza kyekitegeeza bw'aba ngambye bw'aba kyova nange mbe wali nti aba boyfriend bano bebanga basasulira bawala bange school fees ngeza nenda ba success esinga eyo 10 kyengendo bawo ngeza nenjiraba bw'aba bakusasulira school fees
ngeza nenda ba success gwe jakuwadde ngesinga olukumi lwengendo analeta ya bitano enale sina aleta ya success success yebibuza nyimushingira kuki bushi ya muwerera oyo boyfriend amwagala ko birala goza boyfriend afa kuyita goza boyfriend bafayo kukuyita kwa bawala baffe nayo bano omuntu omukalu golo ne obala ayagala kintu kimu kyokka masanyu ga bulangiti si muntu not your empty teto omubulira goba ogudde ebibuuzo oba togudde oba oyise oba toyise boyfriend omubulira liru puzzle masanyu ga bulangiti tomunyumiza tebagala kati nze afaayo nnyo okuyita kw'omuwala wange kinkakatako era n'oyo emmotoka teyagirese olw'okuba nti nayagala awishinga success amwebaza birala amwebaza birala olwo betera owandiika ku keeki nti webala okukola ki ebintu ebifanako bwe bityo zino keeke eziwooma zebatunda totebiranga musajja abiwa biwandiiseko mbuwebale simanya kukola kigundi n'amuwa keeki byamwebaza nalabikwabaddeko keeki ku mmotoka saalabye ebigambo byabaddewo neerando za success era success n'ekimuli ne baluuni n'emmotoka ne sente bannange n'emmotoka ne basaawo namba plate bannange yalinnya Ariana we kubanga yagambe wayagalira ajja mukola service w'emmotoka wayagalira tewakawulidde neŋŋamba wamukolera service ow'emmotoka neŋŋamba ya kale amukole wayagalira service w'emmotoka otegedde ate emmotoka mpya mba naye mbabuulire abaana baffe ab'obuwala njagala obbeegayirira n'obuwombeefu bonna banange please stay in school nze ntambula nnyo mu masomero nga mbuulira abaana bonna baba babulenzi oba babuwala ntambula nnyo mu masomero eyo era next week genda Karamoja ninayo olukuŋŋaano lw'abaana ab'essomero era ngenda gaba pads nga bulijjo of course n'okubuulira abaana baki ab'obuwala n'abaana abalenzi naye nze njagala nnyo abaana abasigadde mu ssomero stay in school abaana bange ab'obuwala engeri yokka gy'ogenda oconcentratinga mu ssomero nga weggyeko ebintu ebitakwatagana na ssomero okitegedde ebintu ebitakwatagana na ssomero mbeegayira abaana baffe ab'obuwala mubyeggyeko mubiteeke ebbali mubyeggyeko bannange mubyeggyeko mumalirizo first things first ne Katonda bwe yatonda teyatonda bya nnyanja n'alyoka atonda amazzi ontegedde owulya kyenjogedde yasooka kutonda amazzi n'alyoka atonda ebyennyanja otherwise singa yatonda ebyennyanja byandifudde nga tebirina we biri yali mugezi otegedde bwe yatonda kintu yakitonda nga bwe kirina okubeera gwe genda osome Genesis ng'etandika buli kintu yasooka kitonda nolaba nti kati kino kigenda kufiidinga kino teyatonda kino teyatonda kino nga tekirina kyakulya nedda yatonda buli kinu nga kirina okutondebwa nga biki naffe gyegino kikale buno obubonero butulaga nti naffe tulina okugenda ebintu nga bwe birina okutambula Katonda yatonda amazzi n'agamba kati amazzi gano gagenda mu byennyanja nalwo n'alyoka atonda ebiki ebyennyanja kitegeeza nti naawe first things first don't rush to crash. But don't rush, you will crash. And don't rush to crash. Exactly. Maliriza okusoma, then ebyo tugenda biraba. Bijja birungi biri mu. Birungi bijja. Omulenzi akupapa kiki kyopapa okusanyusa. Kikyopapa okusanyusa ekyennyennyo okusanyusa ekitasobola kulinda essanyu teriggwayo baana bange nerikusuka essanyu lijja kusanga olikoowe ofe essanyu nga buli bw'oyagala osanyuka bannange baana bange ab'obuwala kyemuva okusanyusa kijja kusanyuka mu biseera byakyo mulisanyuka mukoowe mu biseera ebyessanyu nga bituuse ebituufu kusegedde kati njamaliza nga nkoshoninga amasomero gaffe mu buwombeefu obungi
sinaba nakugenda balinya sinaba nakugawo ku social media naye mu buwomba ifo obungi amasomero gaffe tubeere nga tulinawo amateeka ag'ebirabo bya success bye tulina okuleeta mu ssomero ng'omwana abayingira babitegana mu ssomero tugambe nti essomero lyaffe likoma ku kimuli na kaadi toleeta sente toleeta n'emmere ebintu bino byonoona gundi mukyala kaduuka anti kaduuka yabyogerako juzi va ku bino bya Ariana olwo byogerako ebyasooka n'abeera mukambwe ennyo ne bamuvuma wa nedda totumanyiira abaana basanyuke nga bwe baagala naye nga yakiraba kiri mu kwonoona ekijja mu maaso si kirungi kiri mu kwonoona ekijja mu maaso yabiraba katiraba kye bireese mamotoka twamuvuma ne bamuvuma ne katiraba kye bireese oli anya n'oleeta emmotoka ng'esinga ya direct webale nnyo laba kye bireese abaana kati bagenda tandika nnoonya abasajja baba bamamotoka naye kyekivamu okufuna bashuga mami kyekivamu ebyo tugetandika okufuna bufumbo mu ssomero ng'omwana mufumbo ng'asooka n'agenda n'afumbira omusajja n'afumbirako omusajja awo wiiki emu ng'omanye omwana omuta yagenda dda ku ssomero naye nga tagenda ku ssomero ali wa musajja amufumbiddeko ka wiiki alyoka ajje ku ssomero ateekateeka mmotoka ye agizimba webale nnyo kubanga amanyi ku success bajja kukola ki buli lufumbo egyo emipiira ebiri eyo ndabirwamu eyo gundi eboneti ngimaze gwamalirayo weetuukira ng'ofumbye kati imagine omwana ono atandise ebintu bino ng'akyali muto omusajja ono babadde ayagala bw'atuuka abantu abo ne batamuwasa saasira omuntu agenda kuyingira kiki agenda omuwasa saasira omuntu agenda omuwasa ate oluusi abaana bwe bamaliriza bajja eno mu kyaki ne batuleetera kakikya nogenda mu kyaki nogamba omukyala ndimusanga mu kyaki n'omusangayo nga ina yawogokawogoka dda yayonooneka dda yeyonoonayonona mu senior 4 senior 6 senior 2 yawogokawogoka dda kyokka ajja mu kyaki ayagala naffe tuwase ng'agamba ntuukiridde baana bange ab'obulenzi ab'omu kyaki mbeegayiridde temuwasa bawala wa bukyaki mwegendereze adedda ekyo si kyenjogedde gwe kyagala ate osiriwale ekyo si kyenjogedde ngambye mwegendereze nosanga ali innocent nogenda mu kyaki n'otomera eri enkaŋa ng'eweereza n'obuweereza nga mpeereza omutuuze kanakuba sama noga sisita nabyenya abadde kiki ontegedde bino byonna tubyogera kuba tubimanyi tubinako obujulizi tubirabyeko tuwasizaako tubimanyi tukansolinza abafumbo tuzze wano tubimanyi nga webitambula naverio uno adieno masuccess adieno mubiki akoze biti entala azirwanye agenda owulira akoye buli omu amusuddewo taata nzize nene katonda waffe naye alina ekisa ekisusi ozeewa bwani omwana w'omuntu agenda okugwako Jombwe yekumye emyaka n'emyaka laba bwatomera bwagwa mu asidi agenda okufuna Jombwe talina kyama agane sisitanga mulala nnyo sisitanga ntwala sipiidi ennyanja nga sisobola giwugiramu eno ontegeera kitegeera so kati amasomero gabeeko ekkomo gagambe nti mu ssomero abaana bakole benna bye bakola outside school naye ate nga tebali mu school uniform okitegedde essomero ligambe nti ffe mu ssomero lyaffe twagalamu kimuli na success card no money simple kubanga waliwo amasomero nze wali abaana bange amasomero gye gasomera tebakkiriza byakulya baatugaana ebyokulya balina ensonga zaabwe bagamba ne temuleeta byakulya mujja mu vidi ffe emmere tulina emala ffe tufumba emmere emala tusasula waaki essomero ligamba emmere eyaffe tukola ki tulirina jangu mu vidi kyalira omwana musanyuke mugende wali mugule emmere gye tulina gye muba mulya buli omu agulirwa yeyo efumbiddwa nkoko muceere matooke kawunga greens ate no bewaffe essomero lyaffe ewasomera abaana bange tebakkiriza zino emmere eziri inorganic bagala organic food zizokka
bokka ze baagala tebagala mmere ziri industrial tebabyagala bijuisi bisoda nedda tobitwalayo wali tebabikiriza baagala bya ssomero baagala biri era osanga essomero yaffe nga bafumbye ensugga bafumbye balugu bafumbye kyettumula bafumbye doodo nogamba muli kuki nabagamba ffe wano bino byetukkiriza mu masomero balina juice gwe bakoze bakamudde watermelon bakamudde emiyembe bakamudde fruits bagamba ffe bitwagala kati gwe wammwe gwe mutwale ewuwo gw'omuliizo onyweza bisodayo nebijuisi byo okitegedde naye ffe waffe tobireetayo okimanyi nti omuzadde asobola okutikka kakantini kalamba waliwo omuzadde yaleeta woomers naleeta wooma yaleeta batuuka ne basumulula ova mu mmotoka ne bakola emmeeza serving table ne bateekawo woomers nga ziriko n'akaliiro wansi abaana abala bonna ne bajja ne balya emmere gundi muzadde oli kuki yakola omukolo nedda ebyo biba bisusse tetugenda kukola ebyo yaleetera omwana ebintu nga kalinga kadduuka edduuka naliraba edduuka olwono obuduuka anti kaduuka bwakola anti kaduuka omukazi yatikka akaduuka ke kalamba n'akateeka mu ssomero oba anti kaduuka gwe yamuguza kaduuka n'akaleeta n'akatwala mu ssomero okitegedde omufunye bulungi kati kyetugamba nti amasomero garegulatinge naye byonna omwana byagala okukola nti gwe oba oyagala kukola success ndala ey'enjawulo birina kubeera wabweru wa ssomero ate on condition nti toyambala school uniform bikole nga ggwe kubanga ojja kukola ebituswaza ojja genda bakolere pate mu bbaala eya success ng'oyambadde uniform yaffe okwate emyenge gwe genda kola ebibyo ffe tujja kugamba actions zo ziri kuggwe si za ssomero era wazikoze outside school essomero libadde linenyezeddwa mu nsonga za Ariana olaba zitabuse segedde until an apology segedde so ne social media amasomero garegulating engeri abaana gye bakozesa social media nti oba ogenda kukola ekintu nga kiri mu uniform yaffe kirina okuba nga kiri within the rules and regulations of ezigoverning amasomero ne school uniform eyo oleme gamba nti okola ekintu ekigenda okuweebuula essomero ng'ate oli mu uniform okitegedde mukama abatuweera omukisa kale mbadde ne taata enjo mwami Nsereko Godfrey ng'agenda maaso n'okuba nti ensonga nga bw'oziwulidde njagala kutegeeza ku Alison Painters UG bano bagenda maaso okuba nti bakusiigira langi ennyumba yo kuviira ddala ku kalina nyumba ya bulijjo gwe kasito bantu yagala kusiigira kalangi ku bbeeyi nnungi nnyo nnyini ddala bakubireko ku 0705 19 36 mu buufo bwe so bwetyo we tugenze maaso okuba nti tulabika liking a video eno Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.